Popin Media. Hi, that's Kodak Dustin, being the returning officer for Kayunga Electoral District. I declare Bulinson Sare as a duly nominated candidate to contest for the position of district chairperson in Kayunga District. I congratulate you. Erinnya lyange nze Bulinson Sare, olwaleero nkakasiddwa akakiiko k'Electoral Commission mu disitulikiti y'e Kayunga okuvuganya mu kalulu akajja mu 2026-2031 akapanero kaffe essaawa. Tugamba nti bwe budde y'essaawa okulaba nga Kayunga yaffe eddayo eseseetuka eddayo wa we yali, abaana bannakayunga nga bafuna emirimu nga tegiguliddwa, abaana bannakayunga nga bakola contracts z'e Kayunga ate nga bazikolera ku mutindo ogukkirizibwa era omulungi okakasiddwa. Enguudo z'e Kayunga twagala okuddamu okuziraba nga buli luguudo olukolebwa disitulikiti luyiibwako malamu okuva we lutandiikira paka we lukoma, ebizimbe nga bizimbibwa ku mulembe ogukkirizibwa, amalwaliro gaffe n'amasomero tuli kilometers 7 okuva wano okutuuka e Kampala. Tetukyasobola kuba n'amasomero gatayisa baana ate ng'obukulembeze we buli nga tebitambula bulungi. So bakadde bange tugenda kujja gye muli eyo kyalo ku kyalo nga tubasaba mukkirize guno omulundi gwokka Bulinson Sare akapanero ssaawa abaweereze nga chairman wa LC5 wa Kayunga. Tulina okukkiriza nti myaka 5 Kayunga ejja kuseseetuka ekyukireko ddala eve weeri eyambuke waggulu. Tuligenda okudda mu 23 okubasaba akalulu bannakayunga nga mugamba bugambi weewaawo omusajja tumwongere ekisanja ekirala.